Amanyanze Sauda Sereko. The managing partner one Sereko Colors and Company Pockets. Yes. Tulina ekipapula kyetwalabye twakyayo mu New Vision akitambula ku nsonga za Philip Bongo retire. Okulanga ni mu nsonga zino. Ngera omwakiraba ekipapula ndi lawyer wa family ya Philip Bongo retire. Abaana be. Sabo otuyisizeemuko era otulambuliremu ku kiwandiiko kino koza abamu tebakitegedde. Kakati bw'osomera ekiwandiiko kino nawe mwakisomye yadde kiri mu Luzungu kigamba nti waliwo abaddamu ennyimba z'omugenzi nga tebafunye lukusa kuva mu famiri y'omugenzi ate nga tukimanyi bulungi nti amateeka ga copyright property bintu bya mugenzi nga bw'olaba naawe bw'obeera n'ettaka bw'obeera n'ebizimbe bw'obeera n'account kati copyright nayo bakiyita intellectual property so bibeera bintu bya mugenzi n'olwekyo ababivunaanyizibwako bw'aba afudde babeera bantu be especially abaana be. Yes. Kakati abantu bavuddeyo ne bayimba ennyimba z'omugenzi abamu nga tebalina lukusa weewaawo abamu balina olukusa abalala tebalina lukusa naye ate era n'olukusa abamu lwe baabawa before ennyimba ze mwawulira baddamu baziddamu kubanga balinayo show nga baziddamu ku honoringa mugenzi so performance yaabwe yali eyo license gye baaba yali ya hosting eyo show nga bwewagiraba era nga proceeds z'okuhosting eyo show era nga zigenda muki mu family y'omugenzi. Yes. So bwekityo bwe kyali kati ennaku zino of course kwaliko okukola CDs ebya YouTube tebyaliko ne digital platforms kati nga bwe muziraba tekyali bwekityo so era n'okuziteekayo for example zalina ku benefitinga family kubeera okuziyimba baziyimba for the family oba onfuna kakati that is it kati ennaku zino waliwo abazze ne bayimba nga tebalina lukusa kyova olaba ekiwandiiko kino twakoze eki twakifulumiza nga tufunye instructions okuva ku family y'omugenzi nga tugezaako okukugira abantu okutaddamu kwetabwamu kikolo ekyo kubanga kyabumenyi bw'amateeka ate nga nkakasa nabo bali mu industry emu sirowooza nti omuntu osobola okuyimba oluyimba lwo enkeera n'oyagala owulire omuntu omulala ng'aluyimbe mu version endala ng'ate tomuwadde lukusa kuluyimba so nsuubira nti omuntu bw'oba yenawe industry gy'olimu ng'ate ekiprotectinga lyetteeka eryo ate gwe tosobola kulaki kulimenya oba gamba mbu tolimanyi something like that oba ofuna bakyamu bagamba nti copyright e Uganda tenatandika kukola lwaki bagamba bwe batyo kubanga amateeka weegali amateeka ga copyright weegali bagiyita Copyright and Neighbouring Act ya 26 okuva 26 emyaka 10 weeriri etteeka likola abantu be batayagala kulikozesa okukola kimu n'okulikozesa kirala okitegeera kati omuntu waba yetayagala likozesa tasobola kugamba mbu terikola kubanga talikozesangako likozese olabe oba terikole. So banabaze baddamu ennyimba recently oluyimba olusembyeyo lwayogeza abantu ebikankana era omuyimbi kataakubwe nga bagamba oluyimba yaluzeemu bubi obwiki naye mu kwendifendi nga yagamba nti yayamba buyambi Philip Bongo lutayo okuddamu ennyimba ze. Ekyo saamanya byayogera sijja kumwogerera nnyo
naye kyemmanyi oyogera ku edikenzo alina entuuka alina okukkiriziganya kwe yatuukako ne famire y'omugenzi mu kuddamu oluyimba olwo lwe yaddamu balina bye bakkiriziganyako besobola okusoosootola ssaawa eno naye nga edikenzo alina olukusa balina bye bakkiriziganyako ne famire naye kati waliwo abaddamu ennyimba nga bagamba nti basobola okusinga edikenzo kyebalina okumanya bino si byakusinga okitegeera ng'oyinza okuba omuntu gwokompitinga naye gwovuganya naye yalina olukusa ate nga gwe tokola ki tebulina ate gwe n'ogenda ogwa muki mu nsobi okitegeera so it is about kumanya nti amateeka gyegali kuprotectinga ebintu by'abantu n'abantu bawe respect abantu ebintu ebitone by'abantu abatandiseewo emirimu gino kuba omuntu otuula wansi n'awandiika oluyimba lwe n'aluproducinga n'aluteekamu ssente kwegamba talukolera muntu mulala kujja kutwala obanga omubbi kwegamba ekintu kyonna kyemmanyi kyofunye nga kyokoze nga tofunye lukusa obanga kibbye obubbi kati olina kyobuusiza amaaso mbadde ntandika nkugambye baabakkiriza okuzimba before bangi baddamu Juliana yaddamu Diana Bebekulu naddamu Bonnie Africa Bobi Wine naddamu Rema naddamu okitegeera baddamu ennyimba ez'anjawulo nga bakkirizibwa kubanga baali bagenda kupafominga ku show honoringa Philip Bongole Mutayo yeyo papasi lwaki bakola ki baziddamu and balina olukusa okuva mu famire onfuna so olwo olukusa lwali kukola ekyo yali papasi ate baziteeka ku YouTube zaabwe ne baziteeka ku YouTube zaabwe ordinarily zandibadde property kubanga bakikolera bali property teba yaabwe yadde eddoboozi lyabwe property ebeesigala mu family because yekyekyo lwaki baziyimba era ojja kuwulira nga abantu bagamba tebaafunamu ssente tebalina kufunamu ssente baziyimba for the family oshegera for stage performance era ne bamawo emyaka 2 but that license y'emyaka 2 tebakomawo kola ki kugirenewinga okitegeera so that is how it is bwekityo nekiri bwe mwafulumiza ekiwandiiko bangi basonza olulwe mu Fresh Daddy ne Kenzo naye Kenzo otuwadde ekituufu kyekiri ne bagamba abantu abo bali mu trouble era bali mu trouble because Fresh Daddy ennaku zino abatalina lukusa bo completely kuliko Fresh Daddy ne Bruno K okitegeera because tosobola kwagala kuyimba luyimba lwa muntu nga tofunye lukusa tewali akuwadde lukusa ku luyimba okitegeera ekyandibadde ekituufu bandibadde bafuna ba family members ne boogera nabo ne bakola endagaano emukkiriza nti kale ekizoke naawe yifulumya ekyo ye proper way so singa bavayo kati otherwise singa buli omu owulira nti leero edikenzo olulwe yaluyimba olulwi nange kanduddemu n'olwono yaluyimba olulwi nange kanduddemu n'olwono yaluyimba olulwi nange kanduddemu but it doesn't work like that wokitunuulira gwe wali olabye oluyimba kangaza olwa message nga waliwo aluzeemu neziriwo ze bali mu kuddamu era nyinizo nizo abakkiriza nti okay luddemu okitegeera it is just a kind of mutual respect which gye balina okubeera nabo ng'abayimbi omanye nti no kino ekintu kya muntu n'olwekyo kiba kya muntu nkola ntya nina okufuna olukusa okuva ew'omuntu
okukikozesa bw'aba omuntu yafa era amateeka gali clear famire ye yebeera responsible ekyo ekintu kipasinga on kiva ku muntu nekidda ku baana n'abaana be bwekityo for a number of years ofuna yeah. So singa Bruno K ne Fresh Daddy bavaayo ne bajja mutule ku mmeeza right now kikyasoboka ekyokutuula ku mmeeza tekisobola kigaana but ekyo kijja kuva eri bannyini kyo nze essaawa eno I'm just a lawyer ndi munnamateeka client wange kyaŋŋamba okukola kyenkula kubanga engeri gye tukolamu emirimu gyaffe ofuna tuba tulagira tigundi genda okole kino gundi genda okole kino kakati nze as long as kyakola kiri mu mateeka gwe mulimu gwange